Kulo oyo gosobodde okubatenga owulirako ye mukulu gwe bayita Sweet Kid, oyinza omuyita amanya g'amatuufu ye Musa Serwadda. Omukulu oyo yazaalibwa nga 13 omwezi ogw'omwenda 1982. Omukulu Saidi Zekawempe eyo nga taata we bamuyita Sulaimani Mulinyira ate nga mawe bamuyita Robina Nasaka. Yali mwana wa kusatu omukulu ono gwe bayita Sweet Kid oba amanya amatuufu gwe bayita Musa Serwadda. Banja ba music mwamumanyirwa Sweet Kid ogenda kubatenga omanya erinnya lino lyajja litya. Omukulu gwe bayita Sweet Kid mmaka ga 2 yasobola okubatenga y'omu ku basobola okuba tebakikuba mpola mpola. Amasomero gasobola okubatenga asomerako bayita Malcolm X Primary School yasobola okubatenga asomerako wali bantegeeza side zo ku Ntebe Road awo. Yasobola okubatenga atandikira ekintu kya music mu kwaya nga omanyi nti abaana abasinga ebintu bya kwaya gye basobola okubatenga bajja ekitone ne basobola okubatenga music batandika okubatenga bamukuza nga akyali mu primary. Omukulu ono yasobola okubatenga ategeeza nti Maria Kale yasobola okubatenga amuwaliriza okuba ate yali gwe yeegomba Maria Kale n'omukyala gwe bayita Blande era nga abo bokka yasobola okubatenga yeegomba. Goyinza okugamba nti weegomba Basudde, weegomba Kafeero. Omukulu ono yasobola okubatenga yeegomba Maria Kale era nga n'ennyimba nnyingi nnyo zisobola okubatenga ddamu oba nga amayiminga mu biseera ebyo ng'atandika mpolampola mu budde bwe obw'okusoma era ng'ennyimba za Maria Kale zaddamu mpolampola nga bawulira nti eddoboozi lye oyinza okugamba litambula ng'ery'abakyala. Omukulu gwe bayita Sweet Kid oba oyinza omuyita Musa Serwadda gwe kutegeezaako ng'asobodde okubatenga avudde mu primary. Omukulu ono ekintu ky'omuziki kyasobola okubatenga kimutemba omutwe era yeegatta ku ssomero bayita Alliance Modern School awo nno one level 1990 mpaka 22 nasobola okubatenga amaliriza mpolampola wabula ng'ali mu senior 2. Omukulu gwe bayita Sweet Kid ategeeza nti mikwano gye yasobola okuba tegimuwaliriza okubatenga atandika ebintu bye bayita ebidongo. Awo nno yagerako gye bayita ku Extras Club saidi z'ekireka eyo nasobola okuba tebatandika mayimuzi n'amayiminga nga bwe kutegeeza nti ekirooto yali akiyina naye ng'agamba n'akitandikirawo abeera atuuse ku Extras awo nasobola okubatenga yafuna ekirooto n'atandika ekyo kye bayita mayimuzi. Mikwano gye gyali gimutute awo nno abaali abawagizi nga bayita bagamba nti Sweet Kid akaana kalina eddoboozi kalinga ka Sweet Kid erinnya livaawo ku myaka 14 nawe asobola okubatenga ebintu asobodde okubatenga bitambuza mpolampola we yatandikira endongo ng'akuba ebibaala. Omukulu ono ate nga n'okusoma asomera ddala. Omukulu gwe bayita Sweet Kid gwe ngenda okubatenga gwe nkyakubuulirako awo nno ng'atandise okubatenga ali mu senior 2 ayingidde endongo mpolampola era ng'omukyala gwe yasobola okubatenga amuyambako ekintu kya music okumutereeza amaloboozi n'okubatenga awandiika omukono omulungi. Omukyala gwe bayita Mariam Ndagaira yasobola okubatenga amukwatirako ddala mu senior 6 ng'agimaliriza vacation eyo. Omukyala Mariam Ndagiri yasobola okubatenga mbonyabonya nnyo nga buli kadde Sweet Kid agenda mu Mariam Ndagire buli kadde ng'amutawaanya nnyo era yasobola okubatenga yamuyambira ddala mu kintu kya music era amwebaza nnyo okubatenga yamuyamba nnyo okuba paka akadde kano mu music gwasobodde okubatenga atambuza asobodde okubatenga gwalabirako ye menta we yasobola okubatenga amuwabula nti kino kirungi kino kibi n'ennyimba oyinza kubatenga otereza wa n'omukulu gwe bayita Titan Takuba basobola okubatenga bamuyambira ddala. Omukulu oyo gwe nkutegeezaako gwe bayita Sweet Kid abadde atubuzeebuzeeko akadde kano ogenda kubatenga omanya lwaki yawummula music era nga alubamu y'abajijjukira obulungi nzewuwo okwaliko ennyimba nga Mama Brenda abajjukira obulungi mu gwa 24 yasobola okuba te yakwata yawulya award gye bayita Ezapal era ng'omukulu gwe bayita Isaac Mulindwa yamuwa award upcoming musician yasobola okuba te ng'akikuba kayimba kwe bayita Mama Brenda yali alina emyaka 22 egy'obukulu era y'omu ku bayimbi abaali abato obudde obwo abasobola okuba tebakikuba abajjukira empaka award Zapal ezasobola okuba te nga gitambuliza ddala obudde obwo. Waliwo n'akayimba ke bayita Kankutwale kafulumya ku albamu yasobola okuba te ng'esookera ddala oluyimba lwabata Mama Brenda ne lukuba street mu Kampala yonna mu kirabu yonna nesobola okuba te nga lwatambula paka akadde kano. Omukulu naye nga byannaku wetogera akadde kano omukulu Sweet Kid music yamuvaamu olowooza yamuvaako lwaki ogenda kuba te ng'owulira embeera zonna zisobola okuba te nga zitambula. Sweet Kid ng'akayimba ke bayita Mama Brenda kakutte wansi ne waggulu nga kakuba ku buli rediyo mwagwa 24-25 nga yaliko awo nno yasobola okuba te ng'afuula obutakkanya ne mukyala we olw'embeera nti yamanya nti wayinza okuba waliwo omukyala gwe bayita Brenda gwe yali ayimbako ate ng'omukyala gwe yali ayina erinnya lyali ddala. Awo nno omukulu ne bawukana bubi nnyo yasobola okuba te ng'agezaagezaako naye tebyasobola okuba te nga bikola omukyala n'amuvaako olw'embeera nti oluyimba lwali hiiti ng'agamba nti omukulu ono gwe bayita Sweet Kid ayinza okuba oluyimba
yali ayina gwalukubidde nga mukyala we ono nno omukyala olw'obusungu n'asobola okuba ate nga isibamu ebibye naye n'agenda. Awo nno gwakutegeezako Sweet Kid ng'emirimu gyagitambuza mpola mpola ng'akuba ebibaala nga MC era nga Club Siri kitabulayo buli lwakubiri n'olwokutaano bajjukira obulungi reggae ne ragga music ezaakubanga era nga ze zimu kilabu ezazisinga okuba ate nga zikuba obudde nga Sweet Kid toyiza mubulako embeera eyo. N'okusoma yasobola okuba ate nga asoma mpola mpola. Yalina ekirooto ky'okuba ate nga akolako ku radio oba n'okuweereza ku TV. Omukulu oyo naye ekirooto kye endongo yasobola okuba ate nga ekyubisa. Yasomerako kuwumuka ati omukulu oyo wabula yasobola okuba ate nga asaba dediya ebbanga n'ebbanga olw'embeera nti omuziki gwali gumukutte wansi ne waggulu ate nga akasente akafuna omukulu gwe bayita Sweet Kid. Embeera nga yasobola okuba ate nga etambula ku myaka 23 yali atandise okuba ate nga ayina ennyumba ye, ayina studio, awo ebyokusoma n'agamba kasooke mbipoosemu mpola mpola. N'agamba nti ekintu ky'omuziki kinkutte wansi ne waggulu. Akadde ako n'asobola okuba ate yabitambuliza ddala paka yasobola okuba ate nga asembayo era nga akayimba kesembayo okuba ate nga afulumya ke bayita Taliyo yakakuba n'omukulu gwe bayita Dr. Hilderman era nga ekyamufulumiza akayimba ako ayina embeera gyesobola okuba ate nga ayitamu era bw'oba okawuliddeko ojja kuba ate nga okawulira osobola okuba ate nga omanya. Akayimba kesookerako ddala bakayita Mama Brenda akasembayo ke bayita Taliyo Dr. Hilderman n'omukulu ekyamugisaako omukulu gwe bayita Sweet Kid agamba nti bwe yafulumya akayimba ako n'agenda ku radio z'omu Kampala zonna nga buli omu amugamba nti oyagala oluyimba lubateeka countdown ojja kuleetayo obukadde 2 ojja kuleetayo akakadde kalamba. Ne yeebuuza nti music industry ng'esobodde okuba ate ng'eyonooneka. Omukulu n'agamba kampani k'ebintu bya music nsobola okuba ate nga mbivaamu nti olw'embeera nti music bwe baakubira edda yali asobola okuba ate ng'atambiza music ku bwereere newe yakomerawo ng'endongo esobodde okuba ate ng'ekyuka. N'agamba nti music kamuwanike olw'embeera nti buli radio gyali ateeka nga bagamba nti oluyimba okubeera mu countdown okubeera mu playlist olina okuba ate ng'osasula ssente ezaali ennyingi. N'agamba eziri mu nsawo saagala zijjamu njagala kwongerako bongeze. Sweet Kid kwe kusobola okuba ate nga omuziki yasobola okuba ate nga aguyimiriramu paka akadde kano. Oyinza okwebuuza Sweet Kid ali luddawa? Omukulu oyo n'amasomero saidi z'eruweero oyo era ng'ayinawo ne business saidi z'emakindi bazita Sweet Events. Ayina obutebe, ayina ne sound system gy'apangisa omukulu oyo, ayina ne bbaala n'embumpimpi, ayinawo ne zibayita quick loans gye bayita embaata era abayimbi abasinga asobola okuba ate nga bajja mu buzibu. Omukulu gwe bayita Sweet Kid n'abatereeza ayina embaata akuwa miliyoni nga 10 ezo zakomako omukulu oyo zayagala okubaagwa. Oyinza okugamba olina ekizimbe kyo ng'oli muyimbi omusingira n'asobola okuba ate nga akujja mu buzibu naye nga bingi byafunye mu mbeera eyo nga bw'omanyi nti embeera y'embaata. Chris Sweet Kid ono gwe kutegeeza ayina ne studio gye bayita D Records abagitegeera obulungi awe makindi abakikubanga obudde obwo abali ba DJ be byasobola okuba ate nga anyumyamu nabo bangi nnyo abasobola okuba ate nga bakikuba naye nga akadde kano omukulu gwe bayita Chris gwe bayita Sweet Kid oba Musa Serwada ebintu by'endongo ye yasobola okuba ate nga abyenenya olw'embeera nti abantu aba radio bamulemesa omuziki n'asobola okuba ate nga agamba naye ng'okuwandiika ennyimba yaziwandikira ddala oba oyagala kuteremu amaloboozi asobola okuba ate nga akuteeramu oyinza omusanga emakindye abeera mu mpolampola ne ku bbaala yawo mpolampola omukulu oyo. Naye ng'ekintu ky'omuziki active performance ey'omuziki yaguumulira ddala era music yamukoowa omukulu oyo gwe bayita Sweet Kid gwe badde kutegeezaako embeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula. Era bajjukira obulungi mwezi gwali gwa ndowooza December 2019 yasobola okuba ate nga mukyala gwe bayita Magi Kasasa walinamu abaana 3 embaga ndowooza mwagirabako. Omukulu oyo gwe bayita Sweet Kid oba oyinza obuyita Musa Serwada gwe mbadde nkutegeezaako bingi byobadde omanyiko byobadde tomanyiiko ye mukulu oyo gwe mbadde nkutegeezaako ekuba tuni ezaakwata